The newsroom, where untold story is revealed. Pastor Bugingo bannayuganda bagumira obutategeera bo. Njogedde ku Kwezi Media Group. Musajja ng'omusebusi. Bannayuganda bakimanyi totegeera. Mukyala wa Foria no baani gwe twali twagala nnyo wazi nali nsabira wa Bugingo. Zokuva Teddy bwe yava mu church eno njikola ki? N'ogiwummula. Kubanga namutwalanga lolo modo wange. Omukyala bambi. Nagenda ngakubati vale ngenjale nnuma ebiseera ebyo nsinga emyaka. Bugingo yomu nali njagala ba pastor wano wammanga yali asoke yali pastor Bugingo, pastor Tomo Mugerwa, pastor Kiganda, pastor Kayanja. Bugingo yakakola statement yanyiza nagamba nebaza government okumpa security. That man is an idiot. Government siye gaba security. Bakawesi babatta. Bakirumira bafa ababimaja batendeke. Katonda ya gaba security. What is your God? Mukama watakuma kibuga bakumi bakumira bwerere. Buli lwogenda maaso n'okubeera nga okola ebintu n'ova ku kwagala kwa Katonda ne Katonda ky'ayagala okole, oba oliawo oluusi ebintu ebimu ebiddirira bibeera byefaananyirizaako ko ne bino. Nnyinza okubeera nga nkozesa ebigambo bino nti Yesu yatuuka mu ssinzizo erimu n'asanga nga bagenda mu maaso n'okubeera nga basololezaamu omisolo n'agamba nti lwaki mufuula ennyumba ya Katonda omudaala? Kakati ebintu ebyefaananyirizaako weebityo waliwo mu comment section yange yataddemu ku story y'amakula eyawedde n'agamba nti lwaki bafuula akatuuti akadaala k'ebyobufuzi biblical oba bayibuli tekikkiriza. Baganda bange Bbajo events avuddeyo n'ayambalira Pastor Bugingo ng'agamba nti gw'omezezza omukazi amalala olw'ebyo by'okola n'omukyala byakola. Baana ba maama kakati nno bineno bireese n'okuvaayo ku nfa ya Richard era bikimbwe byaviirako Richard okufa. Ngenda kubeera nga nkuwa emboozi eno nagambye dda nti eddoboozi lyange si ddungi nnyo naye tujagera mansi n'okubeera nga tutambulira awo. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video soko gimpereka like ate tutambulire ddala butereevu. Kansooke nkuwa ebigambo bya Bbajo events tusobole okubeera nga tweyongerayo. Kakati Pastor Bugingo abakuva wayogera ekigambo ekikulu kuta abantu bakusonyiwa ne bagumira obutategeera ki era olina eddembe okwogera by'oyagala ku Kyagulanyi naye mukazi wo takiddanga namu n'okulowooza nti alina kyategeeza mu ggwanga. Nzibiridde nno mbadde professor nga njogera by'amagezi kati nsiruwalemu katono banne naye bwe nsiruwala abantu bajja kunyiiga. Nsiruwala okasuke bomu. Ndi professor gweyagala views nze ate ndi mukwogera bya ddala. Si views njigiriza ggwanga. Kya busirusiru nnyo omukazi okweyingiza mu politics. Kwazi sawa zino bw'ovuma Janet abantu bakunyiigira. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 77453 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Abantu bakowa Museveni nga gyokomeza naye ovuma Janet abantu bakulabanga ayise wokoma kuba Janet yeyingiza mu bintu bitamukwatako. Ebimu ku bivumya Babi kola political statement naye yeyingiza mu byatu kyobanga ne Babi bamuyisaamu eggaali. Ebigambo bya Bbajo ebyo bw'obiwuliriza for real alinamu ensonga. Ono nno takomye ku ebyo wabula agenze mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti Pastor Aloysius Bugingo ne mukyala we be bantu abakyasinze okubeera nga kaakati bakola ebintu oboolyawo ebitali ku mulamwa ebiteesigamyeko yadde ku Bayibuli akamu n'akeddagala. Era nno wano njagala nkweko eno video musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Bin agenda mu maaso n'okubeera nga attotola ng'agamba Pastor Bugingo bino tobyewakana imbu ne mu nfa ya Richard ensonga eno n'eno bye byaviirako musajja mukulu okuva mulamu bw'ensi eno. Nkugambye video soko gimpere like omanyi bagamba mu Kyagulanyi masannyalaze ga 3 phase kati Susan makula ye yagaguddemu. Kankwe video eyo ate nno ngenda kukutuusa n'ekyafuula mukyala Richard okuba nnamwandu kyalimu ekyo omukulu nakyala nga yeekengera agamba omuntu ono alabika yatalina ki
nkwaso katufuna omukulu tumale tumutega olubuto kubanga enyindo yemu omukulu ng'abigwamu ebikubya Richard first mbonga alikinga amawulire ng'agatwale wa muzeeyi ng'alikinga amawulire agatwale wa muzeeyi ne wansi ani muzeeyi Kayanja ekyokubiri bamutega embeera era omukyala yateekawo embeera omukyala mwami bamugjewa ene ku doctors clinic bamusembeze wane bamutwala ne waka engeri gyazalira okumukumu nga n'omukyala yali akazala mbwe nkwaso ze kyali oli gino afuna olubuto balutega omukulu secondly mbunga mpaako nange ebimu ku bimuvuna mbunga nange ampaako ku information naye teyampaako kubanga bibamu batapinganga amasimu gange banoonye ebbiini nange nga omukulu mwalimu okutega olubuto baali bagenda kikola n'omwami omu era yali akola ku olweggulo ku TV olweggulo era ne bamuggyako ne bamuteeka mu konvoyi avuga konvoyi ey'omukulu bwe twakolanga naye bwe baakolanga mu ndeera kati nno mukyali ako ebyo nno ebya bbiini nga tukyabitadde awo ku mabbali waliwo wano agenze mu maaso n'okubeera nga awa Susan Makula ne nga mugamba nti Makula nti bw'ogenda ne baleeta omukozi w'omukasino mu kyaki emaliriza naye efuuse kasino naye temubitwala nga bya mwoyo. Wulira omwana ono yawadde Makula lecture. Londa malaya w'omukasino omufuula omukyala tafuuka mukyala oba ogenda kuzaala bumalayo obuto ng'abasikuze tebava waka balyoke bamwe bakirekaawo mbadde mpa kyakulabirako tembiteekamu nnyo eddiini. Bw'ofuna malaya n'omuteeka mu kyaki mbw afuuka omubuulizi tafuuka mubuulizi eyo kyaki eba egenda fuuka mabiito obwenzi busooke bubeera obwo bw'amalaaya kati nno sindikayo mukyala wagenda asabe olw'okubamba obusumba yawasa malaaya aba ayinza okuzaalira obwana obutali bubwo. Mwegenderezeze babuli mbadde mpa byakulabirako. Jukira nti yavuddeyo Susan Makula n'atutegeeza nti bamuwa millions bisatu agende maaso n'okubeera ng'akyawa Pastor Bugingo n'agaana ate ne bamuwa biliyoni 3 agende maaso n'okubeera ng'ava mu Bugingo n'agaana koffe maama nga weesiimye. Kakati nno gubadde gukyali gutyo Bbajo azeemu n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate yamusabula bubi nnyo. Bugingo yakakola statement yanyiza nagamba nebaza government okumpa security. That man is an idiot. Government siye gaba security bakawesi babatta bakirumira bafa ababimaja batendeke Katonda yagaba security. What is your God? Mukama watakuma kibuga bakumira bwerere. How can you praise Museveni over God? Because that guy might be a devil worshipper and he put those people following that man. You are an idiot. Whoever glorify a man omuntu aglorifying amanyi g'omuntu notugamba nti Katonda yankuuma. Katonda gwe nina w'amaanyi okusinga gavumenti ya Museveni. Katonda gwe nina w'amaanyi okusinga emmundu ne bajjeno bafa oyo asinga Bashir emizinga gy'alina ne Gaddafi. Katonda yalina obukuumi mu ebirokolero mu ebisirusiru ebigenda ewa Bugingo. Katonda yagaba obukuumi. Museveni si yagaba obukuumi. Museveni alina ennaku emuluma. Uganda emulemye okutereeza bajjine babakuba amasasi okuva ku makya paka kiro. Katonda yatonda Museveni yali waggulu yagaba obukuumi. Mugenda mu bipasite bifere ne bigamba nti gavumenti empa security eyo tesobola kubawo without God. Bugingo yakoze iki? Amanyira Katonda zinagamba whenever you come and olumanyira Katonda mu kamera nagamba ebintu bisatu bikola nga kwezi nyizo kuba oluyine bansiba nagamba tozanyisanga Katonda atenze ng'okuba lwaki wena kuwaza tozanyisanga Katonda nkutuusa ku Bbajo ya Rabbi tozanyisanga Katonda ng'oyagala nkukuba oluyofe tozanyisanga kabaka tozanyisanga eddiini y'omuntu kituufu n'otunulira this fake pastor
nga he glorifies Museveni than God nga ne Museveni alina ebimuluma naye asaba Katonda buli lwajja mu kamera agamba Katonda nyamba Katonda jali kwata ababbi enguzi ya mulema yagikwasa Katonda amalwaliro gagaana yagakwasa Katonda bajenera babatta yagakwasa Katonda ngati Museveni yagaba security. Omanye ekiseera ekizibu kyentuuseeko kiseera ki kwezi ngenda kufuna zinga nandi sempola how can you say Museveni yagaba security? Are you a pastor? You want to tell the people there is no God? Ngechawandika kika mukama batakuma kibuga bakumira bwerere obo busirikale bwamaje mukama bwasobola kulwaza kola ne bufenda ku bbiri obo bundu bwa Museveni bwachukira Gaddafi Bugingo alowooza ti Museveni asinga Bashir amaanyi nedda so alowooza asinga bamubaraka Egypt amaanyi lwaki nemwe biriga mwe nebigala ekana ne byevulungula mu ttaka nga temulanga omusajja asinza sitaani Museveni ye Katonda wa Bugingo zate Katonda wange ye Katonda yatonda eggulu n'ensi ye Katonda wo ye Katonda wange osabira wakati nze sina wensabira kwa pasta byafuuka byayi kakati ate wono Calvin Bilinyanja lera abuuza Devil muki agenda maaso mu ggwanga yaffe Uganda era talese Susan kyekimu kankwe video ogirabe banange bana Uganda. I don't know which type of a devil nowadays in Uganda. Simanyi sitano na bawa awasitani mukazi wasitano mwana simanyi aba ote guni ya mwanyi batawanye ko mutwe y'abantu ola wo Susan manakula bawa abali lilimi ya Baganda. The name for Baganda is very hard to me. Susan manakula mushara ya bolingo nangai uzunga ne maternity yo mukatuti kumasu ya idiga batula gwe boto ate gwe ofanana kajango umanyi kajango laba kwa masu ya Susan manakula ofanana kajango Susan manakula pola mpola mukazi gwe Susan manakula. For you think God love you more than which type of power you have, Susan Manakula? Which type of power you have? You have no any power can stop God to do what God want to do to his people. When God said yes, no one can say no. Who are you, Susan Manakula? Ozunga ko mo wino mkatale mo wino ono. Isitagenda kwa kama ko ono chachi yachi. Mwaka meka chuno chachi. Ono katale wino wana kasero. O wino na sina kasero wino. Susan Manakula, don't think you have more than abanywa jaga katunda batuna ko gwe ogoba ko tedi kubawe. That is the same God agenda kuyama ko banywa jaga ne bisiazi atule mu katebe kirira Uganda. Believe what God is going to do. Leadership come from God. Everything come from God. Susan Manakula. Everything come from God, not from. There's no any human being have power. Yeah, Susan Manakula. Those who don't believe pastor, let them believe. Everything come from God, not a human being. Susan Manakula. Ogenda kufuna ozunga ni maternity yo ono baverere omunda taina what tuli ku Beyond the Newsroom inze Deni Mbebaza mwe balegena maaso n'okweranga bamupagira n'okungoberera mbagaliza bye munjagaliza tusinkane. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.